Keko twakuvaako wagweddalu twakuvaako weesonyiwa abantu. Keko alina obusungu ku Jeff yamusubya Shiba. Ono lwaki avaayo tunyonyola kati tuwulidde emboozi nnyingi ekwatagana n'omuwala ono ne Shiba emyaka mingi emabega. Kati Keko mu budde buli bwe yabeerera wano talina kyatugamba naye kati amaze okuva muri haabu ontegeera amawulire gaamwerabira kati amubadde mwagala akwateko ki era alina kukwatako Shiba. Keko ayinza okuba nga yazze okwogera olw'okuba nti ono yazadde ng'awulira bubi. Loni yadduse mu kaseera kano anoonyezebwa. Alina vidiyo z'abadde ateeka ku TikTok ye specifically nga zinoonya abaana. Ojjukira nti obsession yalimu omusajja. Temwali musajja. Goloza ki abengana bawala. Muno bafulumizaamu abasajja. Njalo tegene nti kati system eriwo wane singo kola sente. Bintu ebyo. Embeera ne yabana abaana mukulu mulindwa gyateekawo. Akuliyetinga mirimu. Abantu badda. Fonga ekyo kitegeeza kibeera bize abantu bafuluma bayingira kyogamba nti defense w'ekyalo wajja okusaasereza obukumi abanyazisa baaki. Omega yeetaaga nnyo Cindy ebitundu 100 ku 100. Waliwo awantu Omega waagenda ng'alina kwennyonnyolako yenza Omega 256 yayimba Murikire nga tebamutegeera. Naye Cindy agabugambe ahudad mwene mugamba this is Cindy Amida. Omega ebamuwa oluyimba asooka aluwulirizeemu n'afuna right olwa ne balukyusa mu Lunyankole lwonna ne bali writinga n'addayo n'agamba Cindy naye olaba otya nga tuluyimbe mu Lunyankole. Cindy n'amugamba toddamu okwegezebwaza kuba si ekyo oluyimba ndikuggyako. Omega wano mu Central yali talina kyayongera nnyo ku Cindy kyokka ate n'oluyimba lw'Omega odduwa Cindy era wano tugamba lwa Cindy naye eri ewaabwe mu Western era Cindy yasinga okufuna ekinene credit Omega amwongera omutambuza kubanga bo baagala akayimba kalimu n'Olunyankole n'akasindi. Ne Cindy aleme gamba mbu ate akkirize naye oluyimba lulina kyerwakola ki kyerwamukolera nti ne Cindy naye mu biseera bino tunyumyamu ye talina luyimba era bwe yaleeta olwo nasse mu Canada wa era Omega tenza musinga manyi mu luyimba olwo tusigala ffe ebyabwe bya YouTube biki tusigala Omega simenya asenga percentage naye ffe no batujja mu ffe bamama Naka basekayi ba boda man tugamba nti Cindy yakubya akayimba. Omega ateekeddwa okumanya nti amawulire gaalimu tegagenda kuwangaala tegamuyamba ate kyali mu kukola n'ate bagenda okumuwa kolaba bala tajja kumuwa amanye nti bayimbi banne bo baagaana okumuwa singa lwe yasooka okumuwa batipo singa basooka ne bamuwa naye wabanga Cindy yasooka n'amuwa yalibadde asooka n'agumira embeera eriwo. Lutalo waba agezaako okugamba nti 15 years mumpulidde nti wenti wemba nesawunika kati kankyuseemuko si kikyamu. Ali mu mbeera nti talina okufuna audience ntuufu. Ayagala kubanga Diamond Platnumz, ayagala kubanga bano ba Wiro, ayagala kubanga ba Pepe Kale. Omuntu nga Lutalo ku music njagala okitegere nti mukugwa atakola research emala. Agenda okutola oluyimba ndowooza balowoozezaako okusinga ne kuffe kubanga ye mulimu gwe. Abantu beewunyiza nnyo Lutalo ng'akoze ekintu ng'ekyo. Music wa Geoffrey yajja alina egyamukuba mu ng'asooba nnyo. Yagenda mukyusa mpola n'amuteekamu ekidandali abamu ne balowooza n'okulowooza nti taatunde naye n'akuba zituli luno n'akuba zisandula n'ajja ng'akyuka. Tuli mu mbeera ey'okuvuganya ku music ffenna tumutunda online. Gwe online ogenda baguza ki? Ontegeera ate David Lutalo bw'akuba oluyimba olwo assayo n'olwaffe olwa bujjo lumu. Ojjukira Sayo Lema yayimba nga liwa Bebe Cool. Ennyumba ezo ozijjukira ozikompeyaringa n'eza leero. Kati endongo ekyuka essaawa ya Lutalo oyinza okugamba nti yatunudde mu market okussa ne baavuganya nabo n'ayagala akyuse style. Shiba Keko yagambye atya? Keko yavuddeyo yabadde mu some of the interview n'avaayo na reconfirming cause ebintu abaludde mu entertainment badde babiwulira na reconfirming n'agamba they were dating not even a relationship. Yagambye dating mu Luganda kibaki okubanga mweyagala kawundoka kubidimisa kwekwana byonna kweyagala ate beekwana nga tebeeyagala okweyagala is relationship. Osobola okweyagala ne mukwano gwo naga abantu beeyagala nnyo naye okwekwana kyekintu kye bayita dating. So yavuddeyo n'agamba n'akonfaminga
nti ye ne Shiba for 2 years baali badetinga for 2 years era mukweyagala era tabakuba Jeff Kiwasigana kati bakyali bati ye yalwana ekintu ekyo naye nze ngenda kugamba Keko bikiza butabikiriza Keko twakuvaako wagweddalu twakuvaako weesonyiwa abantu baveeko bibaddewo twabyesonyiwa oli tuveeko twesonyiwe tuveeko internet tewayiriza Keko alina obusungu ku Jeff yamusubya Shiba mu nkwatagana yonna gye baali bayina mu nkola bwetyo ye Keko agamba nti Jeff oyo okuyingirawo kwa Jeff yamuggyako mukwano gw'enfanfe kubanga babeeranga bonna yamuggyako omunyago gwe n'agutwala so Shiba ebbanga lyonna abadde yasirika ebyo ebintu naye nga byaliwo banga twalabako byonna Jabituwa ne waliwo ebimu byajja okwerekerayo waliwo ebimu byajja okwerekerayo so Keko ali mu kumisinga Shiba yes byonna bye yali amukolera abimisinga mu kaseera kano bingi yamukolera bingi bimusagala kubyogera wano naye amisinga omuntu we mukwano gw'enfanfe batambulanga bonna bekubyanga ebifaananyi mu nkola bwetyo so wakera ku macha kano gwe kati kano akasunsu ke yasalanga essebo Keko yali wa tabbu ng'aboggola ng'alinga musajjamu gye nayitange enansa neyo nga mpulira babyogera naye saabikakasa nnyo naye nga just waliwo awo ekibeera ky'okuba nti buli omu ali mu kumisinga munne mu nkola bwetyo so sijja kulimba Faluuku nedooza omuntu abeerawo naga nti kamisinge ku muntu wange yali owedda kasangwawo ndaba oba ayinza okudda kakati bwana Sakozi ebintu bino bituufu oba bituufu oba bikyamu Katonda yamanyi naye nze nyina ekintu kye ntunuulira ono lwaki avaayo tunyonyola kati tuwulidde emboozi nnyingi ekwatagana n'omuwala ono ne Shiba emyaka mingi emabega era nga waliwo ne batambulirako ng'era tebateŋŋana fe abaali eno sayidi zeeno vako mu ab'omu kyalo twali tubalaba abekyanja tetwabalaba andi fe tuli beemunyonyo kati ogolowooza ani asinga olaba abantu babaayo kakati twagenza okugguka ng'omu avuddeyo ayatudde nti nze gwolaba twali tuti kigambibwa okusinziira ku bivulu bya Shiba of course ntunulidde kino ekisembyeyo fe abali ku kivulu ekyo twalinako kategole y'abantu abeefaananyiriza ekikolwa ekya Keko ne Shiba abajja kwolwo we nalaba abakazi abalinga abasajja era nenda bakolo n'abasajja abataddemu n'obutiiti abaliko ne zipini ezireebeeta ne ku lulimi ne tubuuza ki ekyatuuse wano ne baddamu ne batugamba nti kino kivulu kyaffe okitegeera ono waffe era kino kivulu kyaffe nali noono ono dayasi ono nga twabuuza abantu abayingira nga tebategerekeka era ono mawabye yeewuunyawuunya yali awo nga yeewuunyawuunya ng'alaba ono ate laba oli kaakati abantu kyenkana hafu yasho yes baali abo ng'era beerumiriza nti ono waffe tulina omuwagira nga bazze balagira ddala obubonero obulamu okitegeera kaakati wekituuse mu kino Keko okukyogera tetukitwala nnyo lightly gwate uli akyegaanye tetukitwala nnyo lightly era azeemu nanyonyola naga Jeff Kiwa yali kanaaluzalawo bawuluza kitegeeza kyali nti yaluma n'ogwengulu kale nno biyinza okubadde tebyetaagisa naye tumanye obwonoonefu obuli mu bantu tulyoke tutegeere lwaki omuntu aba n'obusungu olumu ne ku basajja nga laba abakazi bamumala poyinti ya bino yazze eki manze n'ekintu kimu basinawulira Shiba kyatugamba
manye ebiseera ebyo ebyamabega nalabako okukeko ng'alinga eyagwa eddalu kati mukuba nti alinga eyagwa eddalu sinza kukkirizika ku kintu kya muntu nga yagwako ku ddalu naye omukwano gwali gwa myaka 2 tewali buzibu gube gwa myaka 2 manyize kuba nze sakozire ekintu kimu bona abantu bebagamba buli kyo mbasangayo buli kyo babaye kasijja kulumiza nnyo Shiba ne gundi kujjako nga Shiba ze naddamu keko sijja mulumiriza babaayo eyo libasuka erugogo babaayo nedda kati nza akageri kasibapima akageri kasibapima nti bano ogambye kusa nti babaayo ojokebereko bazina bagize bati ojobakebera bali basuka dankani eyabayinja balimu agwo buli muntu bagambe nti simakuba ne manja bateeka bukakuserena anti oge buli sho bali zo shozo olaba bbiri eya station bali anti gwe zo shozo olaba za bandi za bakadde abantu betwogerako dankani mpozi katwagenda bugenzi nani nze kola bwoti lwakuba nti badavigo mayina ekizibu kimu ye bw'aba alina ekintu kye mumutwe ayagala nga kinteekemu kiteese nga ye ekitali kituufu nze ngambye bwenti sijja kuwayiriza Shiba ompulira mpozi ng'avuddeyo n'addamu ani keko okitegeera kati pano kye tulina kiri ekintu tujja n'emitwe gyaffe gyonna buli omu n'akwata omutwe gwe n'agukozesa nange ndaba nga yeewayiriza oyo keko kati keko mu budde buli bweyabeerera wano talina kyeyatugamba naye kati amaze okuva mu lihaabu ontegeera amawulire gamwerabira kati mbadde mwagala akwateko ki era alina kukwatako Shiba kati alimba simanyi byonna sijja bibbira simanyi oba alimba batalimba sakozi nze sho ya Shiba eyo ogiraba nalaba abantu birali bisirabanga obulamu bwange bwonna naddala ennyambala nga sigira nkono ate munnange TV zibawa attention nazeewuunya nga zibajjako nyi interview ate nze sigamye nti si bantu ngambye nalaba ennyambala y'abantu gye nali simanyi obulamu bwange bwonna naye keko yatereera kuba keko alina n'oluyimba n'omwami Moses Matovu awo mpudde boogera naye alina oluyimba olupya ne Moses Matovu kale simanyi mwami Moses Matovu yakoze oluyimba n'omuntu nga mulalu ekyokubiri keko ayinza okuba nga yazze okwogera olw'okuba nti ono yazadde ng'awulira bubi nga nayo kimuyisa bubi naye ku bigambo ebizza byogera ku Shiba kalungi nga naye mwennyini tabyewakana nze siyinza kuwakanira keko kubanga gonyawe kubuulya eyifa mu nnyanja lwaki bonna abali mu Uganda yalonzeeyo yo yekka kubanga kaakati essaawa ya leero nze kubanga naye oluyimba lwabwe ne mwami Moses Matovu lwakamala okukola ate mwami Moses Matovu mulanyi ng'omusajja omugezi tebatambuza kayimba ono yayogedde poyinti ye eri mwana munne era n'awa n'ensonga eyabaawula ate ng'aga amawulire gayita dda wansi kuggulaawo obundi nga tetulina bukakafu bwago gabaddeko nga gatambula naye nga twali bukakafu bwago alabi kakati katuna reply ya Shiba lwakuba Shiba kyagenda okukola Shiba ajja kudda nga wayiseewo emyaka ng'ebiri yakkatirize kino naye nga egyatambuza naye akantu kino akyanguyire akyegaane ng'obudde bukyali naye waatakyegaana byanaaba ayogedde bituufu okujjako Shiba nga amaze kwogera agwaganya okuteesa okujjako Shiba nga amaze kwogera najja n'atupuruvinga naye kati essaawa ya leero bituufu ondoza kitutte tugambe emyaka giringa ena Shiba yali mu interview ne Jacob Omutuuze n'akonfaminga n'agamba ye ne Keko they have never been in any relationship n'akyogera lunwe n'agamba mbu tebeeyagalangako era tekibangawo n'agamba ye bemwogera mwagala kuba mulambo mpiso yali ne Jacob Omutuuze nga bali mu studio so yes kati ono kwali kuliwa Keko yali yafa temutubulira Keko baba mwagala mwatusimanyi mwakoze ki project mwagala isaawo anga bino wonobeera mti olina mukwano gwo omulenzi Keko kyakola sajja from day one Keko yekuba jeans ne zikona
yekyusa yali ali mu kwekyusa yali ali mu kwekyusa anti Jacob yakimubuuza n'amubuuza nti tubadde tuwulira ebintu bino n'agamba bannange nze ne Keko tetubangako ffenna badde mbuuza yamuboggoleranga ku ki okuba waliwo nalabako tolina gye wabiraba olimba kaakati ye ng'amugamba kyamubogolera amugamba ate yaba bamusemberera Loni yadduse temwogera bintu ebyo bale Loni yadduse aliira ku nsiko sebo okay kale Madam Rashida njirindiridde message ali luddawa Bungereza kale mutumiddeko nnyo kakati Loni yadduse Loni mulindwa one yali managing abayimbi baffe bano managing of recent one Lydia Jasmine tebyatambula bulungi nnyo Lydia yali yajegulira yajimwera ku abayimbi n'abasinga tunaga tujja kale Loni yajimugulira so Loni yadduse aliira ku nsiko abadde n'ekiyumba ekyanje eyo mwakuŋŋaanyiza abaana abajje Masaka Mubende Rakai Kyotera Luweero Bombo n'abatwala eyo ne bakola emizannyo booli awo egitali mirungi nga bakola biki babadde bali mu kuzannya pono abaana yes era nga basasula ng'abaana bano olubajja mu bitundu eyo abawa amannya Kiralisa Winnie Brenda Naxi ayi nedda tontega Naxi taliimu so anyway nga wabatusa bawa identity endala nga bana badde bakola ebintu ebiriddate badde balina ziringira iti balina zigana amataala badde waliwo sites eziri ku mutimbagano ogwo era sobola kuzoogera bano abaana badde nga bagendayo ne babeera nga buli omu abeerako ndooza ne time ye ologinga indooza bakuwa password simanyi ogenda n'oggulawo nga ggulawo ekibanja n'oteekayo by'oteekayo eringa YouTube nga wonokera ku makino gati kati ngera ku uploadinga video nnya kati omwana naye ng'ateekayo video oba 5 oba 4 nga ne ba subscribers like n'abaguzi babeerako mu nkola bwetyo so era buli wogenda mu luumu y'omwana omuwala n'osanga mu ring light mu nsonda omanya akola akantu oyinza osanga omwana omuwala asoma apartment ya miliyoni nga 2 emunyonyi eyo okera mu nsonda ring light bwano gano content wa mukola amuteekawa so content bamukola ekiro mu ttumbi ne bamu uploadinga nga tosobola kumulaba kasoba ng'obeere oli mu Uganda Kenya Rwanda Tanzania ng'oli mu East Africa tomulaba yes Loni kyabadde akola kati nga wologinga inboard naddala ng'oli mu Uganda abakulaba b'e Cambodia okitegeera kati ate ab'e Cambodia audience ye Uganda nga yeekola ki nga yeebalaba so Loni yadduse mu kaseera kano anoonyezebwa Ronnie abadde yamanaginga emijiji ndooza 3 eja Obsessions ebiri gwa Cleopatra gwe yaviiramu yes the Obsessions eyasooka omwali ba ani namanya ganvudde mu mutwe Sharon O Bani Jackie O Cleopatra cause replacement ya Cleopatra yali Shiba then ba Helen Lukoma anti ye gundi yasemba yogira okuleeta omwali ba Helen Lukoma bani so then ale omujiji gwa Shiba bwe mwali ba Helen Lukoma so yajale emijiji ebiri eja Obsessions yasooka okujja then ne yaddamu okujja then bwe yavaawo music wa kantu Ronnie Mulindwa no nga dancer ndiye ng'omuntu yasooka kuba dancer jukira yalinako ekibiina nga bazina ne gundi nona amanaging Winnie Nwajiani ne Gonza baaliko mu gundi yemu nga badansa nga yansommenyeka wano mumanyi so kati ne bavaayo Ronnie Mulindwa ne bigenda nga bintu bikyuka natandika okwelevatinga natandika okujja HB Tostic yali muye yali tulekera be Brenda Nambi Helen Lukoma bani abo bonna so kati abadde akola ki kati natuuka ekiseera natandika ogamba
abaana be yayambangako be yali nabo mu obsessions nga batandise okugaininga fame n'ayagala kutandika bayambako mukwagala kutandika bayambako namulabako mu zi dance group nga recruiting abaana abazinira ku kivuli kya Shiba ekyenako ebbiri ye yali scouting waba dancer then n'alyoka avaayo ne mulabako nga ayagadde okwagala okuyambako Lydia Jasmine alyoka mu Benzi wano ku gundi ku speaker apartments then okuva awo n'alyoka abula ne bangamba nti atandise okubya film naga atandise okurecruiting era ayina video zabadde ateeka ku TikTok ye specifically nga zinoonya abaana ng'akwata omwana n'amuteekayo era bw'ogenda ku TikTok ne zino video weeziri ayina video gy'ayinayo nga celebratinga nga wano waliwo obuwala obumu ku be nalabyemu then nga Shiba atudde wano mu makkati nga basala keeki obuwala nabulabye mu zi video zibadde bagamba ezo zibatadde Bukedde Gulere yakoze then nga mwalimu akawala video ate endala nga agamba nti bana ninawo omwana wange wa ntaana ng'omwana agamba banange ntaana muzimpe naye mungira mpola mpola nga aziteekayo directly ng'alinga ayita baki bakasitoma nti ebintu bino aludde ng'abikola physically ng'abiteeka ne ku page ye nga gavumenti ng'emulaba naye nga ndowooza yesuleyo gwa Nagamba ndowooza waliwo obukubagano bwe baafunye mu ngabana n'abaana bano kuba baŋŋambye abaana kwezo website mu mwezi withdrawing emirundi 2 era abaana bafuna sente ezaddala bajjayo akasente akaddala naye ndowooza ng'omulundi ogumu abaana zino bazitudinga baziwaye n'abawaako kati ndowooza kugundi kwa bali abafunira ekiyumba abafunira equip yenna kamera mweziri kuba nze nina ekintu kibadde batambuza Faruku simanyi bade mu kirabe ennaku zino ngera mbeera questionable nakyo ng'ojja ku TikTok n'agamba chat with the foreigners simanyi tapinga mu gundi mu linki ojje otandike tufuna kiralu yes abawala bangi almost TikTok kuliko 70% nga bala bakikola byebyo kati chatting with a foreigner mugenda chatting biki mbu babereyo balironi mbu chat with a foreigner balironi amu chatting biki kati gwogenda mu eyo link oluginyingamo ngo otuukira ku baroni roni nga kugamba okuchatinga naye no kimanyi fe tuyina wano tubateeka subscription biki zino website the reason lwaki amanya g'abaana gali mangu ogadi identifying chivula ne gundi yada asobola kusoma amanya gaabwe ag'ekika those websites you put in your initials eziri correct with your national ID okumanya nti oli 18 plus chovula amanya gaabwe gabadde mangu gakola ki kufuna yes wano okyusa amanya ku profile n'oteekako erinnya ery'ekimpatira but you put in your actual initials kati bino ebintu babikola onaddeeni naye abaana abasinga bwe bugwolaba nga akugamba nze nkola kiro abaana bade balina omuzoogo nze I work at night nkolera ku internet kiro kati ng'abaana be tubalina n'obona omwana omusanga alabika bulungi ayambala bulungi alya barecruitinga ne bannaabwe n'osanga omuwala omu ng'alina abaana 15 nga bonna bali under ye ku akawunti ye nga bangi neguno bajja kugaba bali ku mulimu if you can withdraw almost nusu $2 ebya $2 emirundi 2 mu mwezi ajja kugamba mbulirayo office jegenda okukolamu nga bagenda kumpa $60,000 abakale akade kamu anti kiro kati nkwade example withdrawing nusu $2 mu emirundi 2 mu mwezi eyo abeera ayingidde akakadde omwezi mbulirayo jagenda okugenda agambe nga just ngambera at ease ndi kiro nkola byange tewali n'omwankase data wa nusu 5 okay beobo owulire yewammwe kyovulaba yewammwe muzimbe za apartment zokka ngera abana baza affordinga myaka 18 ku 3 bagamba abana sente bazijjawa tebamulaba nga afuluma ennyumba afuluma ogenda kulaba wa delivery alese kitaala nunga wana amatala ge twateeka mu nju gamala bulungi ate kitaala atumya kyaki ekyokwogeramu ng'akikozesezza kufa ng'ekyagenda maaso n'agamba owaayo wa delivery n'agenda ku kibuga
n'agamba ring light ne bagidelivaringa mu dakiika 2 n'agenda ku crown ne bamuleetera akuuma Devicom n'ajja 10 addukaga banaye customer gwefunye kumbe omwana agenda ku mirimu ja online. Mukikwekweto kino mu polisi we yayingiriddeyo wabaddewo live stream ezabadde zigenda mu maaso baali abali mu kuwakinga babadde balowoozeza nti waliwo abapya abazze okuyunga omuzi ne polisi babadde bamanyi kakati mweze kugattawo emikutu egyo olaba oba oginoonyeza olumu n'ogigendako bakusaba ebintu bingi n'ebiseera ebisinga obungi kiraka ng'oli munnauganda ejja Uganda tegigguka. Yes, tebagiragaawo bagiraganga eyo walala kate nabali ne balaga wano agulaabwe babbye bwe basomodde naye broadcast yennyini eyinza obutalagaawo. Amazima gali nti mu obsession ono ye yatambuzanga ki ekyali ekikulu Roni Mulinda oba yamanaginga nga bawala gwolaba yatambuzanga ki oyo yabamanyi bahere ne Lukoma. Ekirowoozo kino kya mulimu genda olaba abaana b'obsession engeri gye baalinga yavadda era kya mulimu era ayinza okuba kati bamukutte bukwasi rubona nga bangi abakitambuza okuva eyo nga bangi abakitambuza okuva eyo. Bwe batunuulidde omwami ono bagambye olwo gwe baakutte ng'ali ku kakina akukka ku ddakiika eyo abo nga babadde ku live ddakiika eyo bakasitoma polisi we yayingiriddewo era abalabi babadde bamanyi era nti bano bapya abalabi badde baganda abasirikale bagula abeeyo bagenze okaa ziruma ne bagamba ate kati wano bagenda kukola kaliraafu kano akaabasula naye gye kyaggweredde nga babatutte. Ekyasinze okunakuwaza ng'abaana temuli asooka myaka 25 nga ba myaka 17 namusanga bammwe ono yantwalawo nga bantu be ku Kevina sigo wantwalawo ono yantwala ku Kevina nga bantu be ng'era waliwo abantu bagamba nti be babakola obulungi wama twetere wano ku byokunjako nze nageze okulaba nga yafuluma yali ku mwanja nga bebeeyera byebye bibeera eyo kakati nedda si kwonoona nageze okulaba afuluma bamukulembeza ne ngamba aya baasi bantu basakozi yekyanja naye mu byonna byavadda birabika byavadda era ono yakitambuza dda. Tolowooza nti nno mupya ojjukira nti obsession yalimu omusajja temwali musajja goloza kibakibenga n'abawala muno bafulumizaamu abasajja tegeera nno kati gwali mulimu gwe kuva dda eri yali gyasirindobeso bwali yakola ekiyumba eyo abaana bazannya naye obsession baali bayimbi era babeeranga nnyo eyo Kamwokya ewaba Ediawe nga ye studio mwe bakolera ennyimba nga babeera nnyo awo baali bayimbi kubanga ffe twasobola obbalabako nga bayimbi ate mulimu n'abaalimu mulimu gwakola ki gwakuyimba ate abalaba asobola okwewuunya baali bakine baali bayimbi. Ekirala sisitemu ekyuka ti omuntu eyali omuyimbi n'abivaamu n'agenda birala oba n'agenda bikonde sijja kirwako nnyo naye sako njala otegere nti kati sisitemu eriwo wano esinga okukola ssente bintu ebyo ebimasaaji pala simanyi byani ebigundi ebyo ebintu ebisinga okukola ssente byebirimu ssente kati ekiri waliwo ayogedde ku ky'abaana n'emirimu nagyo abantu babeera eyo nakawuka mwana yasuula eyo kati ng'omwana alina okujja e Kampala anoonya omulimu ne Bukomansimbi yali yateekayo branch bw'anoonya omulimu omwana muto okusoma kuganye ne bamugamba genda e Kampala ono ofune omulimu bw'afuna omulimu bwe abaana bato bemwewuunya bemulaba nga basanze mu biyumba ebyo batandika mpolampola ogenda olaba nga boonoonese nga batandise kwesiba butiiti na kukola bintu birala. So
embeera eyo yo kati yekola ssente ono alina musajja waffe ono amanya awo byo byonna bimasaji pala ebintu ebirabagana bwe bityo waliwo abantu banoga nti simanyi sasula mutwalo simanyi okulaba kiki n'osasula kati nange nabalamu ne ŋŋamba olunaku bwafuna abantu be100 abatumbaavu babaagala okulaba bannambeemu kwaye nnambeemu asobola okulabako obulabi ne bwatafuna n'abeera kale akantu kali labako obulabi netogula kuzimba bitoogo ku Sakozi mu bigambo by'omukulembeze yagambye talaba nsonga lwaki abaana bagenda e Dubai nti nga wano ate ensi matabuta ekikozesa abaana ebintu bino Sakozi mirimu kubula tewali mirimu Uganda emirimu gya Uganda gyafuuka gyani akumanyi nti that's why nti olaba mu baminister tebayita mu baminister bapya nti antumujje no nnambeemu bakwata ono ne bamukyusa ne bamuzza wali oli ne bamuzza wali ontegeera oli n'amala oli n'aba nga MP minister otegeera afuna sente za milioni emeka kati n'aba nga sente zeetoololera mu kintu kimu teri mwana gwaga nti mbazo mukati waliwo nnambeemu ayina ebitabo bye bwe tubaako tumuteeka ontegeera sula flex mufo gy'okutambula ng'asamba amayinja lwaki tufuna ntumuteeka ontegeera kati amaliriza ali mu nsonga era bwenale President Museveni ng'agamba nti talaba nsonga etwala bannyinaffe mu biyumba nga wano ensi matabuta ne mubuuza amata gali wa ssebo Uganda yali mata kati yafuuka kwete kitegeera kati Sakozi embeera neyo abano abaana mukulu mulindwa gyateekawo akuliyetinga mirimu abantu badda nti Sakozi saawa zino omuntu asuubira okuddayo waabwe ekyazanga ng'ajja e Kampala yali mutembeeyi n'abuuza kati nkole ki agenda okulaba waliwo akamangu Sakozi ng'ovudde okuba Sakozi tutambula odde waka saawa emu naye bwe tuli kutambuza n'oyitako mu Ndeeba n'ova mu Ndeeba n'oyita bayitawo batya wali ng'oyambako ku Mona Lisa Kabuusu bw'ova wano odde nateete ntegeera tetukutwala wala ojja kujjako naffe kalenda wansi etuma tukuzze wakiiwa wano mu Makindi tuli ensi yatutta 15,000 tuba tuyagala 13,000 wali wakiiwa ontegeera kye nkugamba kati lwakuba nti ekirungi ekiri ewammwe yabakyala kati ate wano Makindi tulinawo ennaku ezi Sakozi labayo wano Makindi tulinawo ennaku ezi olw'Emmande n'olwokutaano ebimanyi kakyerako besi tegimanyi ontegeera nti wano tulina Mmande n'olwokutaano abantu beesunga nti nja kubamu na mutwalo nnyingira wali nfune 2 ekirungi mwe kyemutusingako ekyanje abammwe bapangisa apartment za milioni mmeka bebo bebo boolaba mulindwa bakozesa boba online ontegeera bewa mu kyanja apartment emwe bamu abantu 6 nenga bonna bakola mu gute gwe gumu otegeera kati mu kyo kye nkugamba nti government ya wano era President Museveni ne bane baba akutaba abaana waliwo baba dasindike semuto bakola delivery bweto bebeera bagamba semuto gwe gundi lero nalakai olwokubida mita Mahadi asula mu kizungu goyambuka wate muzeyi asula wali ku kyebusabala ngokiri wa muzeyi ontegeera online kati kyo government wana ntemba kwata mbabulire butya Uganda bagenda gibeeramu kuba ekyokubiri Sakozi bali kusindika ku best ya bali kusindika mu bifo ebyo tugambe ebyobuseegu ogenda sangawo ziyugi nga zibikiddwe number plate yajiyo mulaba yambuka ontegeera ziyugi nga ziriko ki nga ziriko number plate nga bazibise otegeera kati so mu mbeera eyo naje tulimu mu nseno mutambulira Uganda President Museveni ne government yo mu mwonoonye bana Uganda n'abaana olaba ekintu ekyagudde ku mukulu oyo jasi bafunye butakanye na mukama wange kwa yadaga nakola branch ye olaba ng'ogenda Kaleerwe wakava ono musajja yazimba church nene ebwa mulagaawo waliwo akazimbe kali awo kanene akakalina bamazewo ndowooza emyaka nga 15 nga 10 okuva ku fule
emyaliro ng'esatu bakolawa gw'osalawo nti kati bagamba mutwalo dda wano 2 wano 5 wano VIP abakozi b'akantu babamu kakati sakoze essaawa ya leero kakati olaba ekabalagala abaana batuula abaana batuula sakoze wegenda sawuna ezisinga essaawa ya leero zirina olunaku lwe zikola nga waliwo olunaku olw'abakyalo obwereere waliwo sawuna eri awo saidi zaawo ku luguudo olwo ku Masaka Road awo erina n'akasenge yakola akasenge era obogera mu kasenge obuuza waliyo aliyo nti ye kati n'osooka n'otuula awo n'olinda bali mu kasenge oba oli awo ogenda okulanga mukulu Daasi akuyitako n'empeekera kati n'ogamba sawuna ne bakwata n'ennamba gundi naze essaawa 12 obwedda atudde awo muleke yaba asookayo n'agenda kati Sakoze olunze ebintu ebyogera nga ndaba si bipya nga ndaba si bipya naye nga tukutambuzeeko n'oyingirako munda waawo ng'ekidda ku kyaki osobola okusangawo abaana ng'omukulu ennyo ali myaka 20 mu egi naye bagamba Sakoze tewali muntu akola massage nga talina muntu munene mabega tewali muntu akola massage nga talina muntu munene mabega abazibeeramu we bagamba waliwo massage eri awo waggulu awo ngwe watu twagala kuona business atukogera manya gaabwe eri awo waggulu ng'oyambuka awo naye nga wagituusemu oyinza okugaa nti bali mu kisaakaate bakazi bazze kuwandiisa baleete abaana baabwe enkya abawala abato nga bali omwo kati ate eyawo gyo kyetagyagalako saidi za lubulu mu kadirisa waliwo n'engeri y'akalwaliro ogiraga ng'omusayi gugenda nga busaa munyumya so nga gamba nti kiraya nti waffe ali kiriya ng'oyingira tewali kintu kikolebwa Sakoze kuba ekisooka kya byonna Sakoze bulwokera n'ofuna ekizimbe nga kino bwekiba nga kiyingirirako olunaku abantu abasukka 4 kyama ateekeddwa okumanya abantu abayingirawo baba bagenze kukola ki kyekisookera ddala nti abantu abajjaawo baba bazze kukola ki Masemu yapangisaako ennyumba ey'ennansana mwera ayigiriza abaana bakalyoke omwalinawo bashiba naye nga yakagipangisa waati twali twakasawo ebidongo byalaga kuyimba erosi nejja ba defense ne bajja ne tubannyonnyola essaawa ya leero Sakoze ekifo ng'ekyo kitegeeza kibeera bize abantu bafuluma bayingira kyogamba nti defense w'ekyalo wajja okusaasereza obukuumi abanyazi baaki era ebbaluwa kyamaani gyatulako okumulekola okubeera mu kitundu kye ebanga evudde wala nnyo nga kyamanyitwaga kuliko omukono gwa gundi batuuze baffe balungi kakati just wano ekibaawo bafulamu ka era mu kati nnyo mu bizinensi zaabwe oba oli okulaba ng'afunye experience n'agaana naye kati neewaggule kati mu kwewaggula nga bateekeddwa okumukuba kubanga otunulya apu zaabwe gwegano zikebere za mwezi gumu kubali bateeka ebintu ebyo sibadde ebbanga n'ebbanga era okulimba nti oyo omusajja afubutuka n'afubutukayo ng'amala galeeta wano abaana n'akola ekawempe n'akola simanye ebikoma nsimbi ng'ali yekka tekiriiyo wano masaagi ppala engabana yeegaana naye nga ekibeerako omunene emabega ne Cindy yatabuse n'Omega. Cindy yatabuse ne Omega lwa nsonga za luyimba See You Tonight. Cindy agamba nti oluyimba olwo yali creativity ye okuviira ddala mu kuwandiika production yonna buli kimu byonna byali bya Cindy. Omega ndoza talina nnyo kiyateekawo kiri awo okuggyako ekigambo See You Tonight ne kampu ye kati ndowooza olwo lutalo we lwavudde kati Omega ekyamuddisamu oluyimba olwo yayagala just capturing audience yeri kubanga mwana weerimba lala. Cindy ye okusinza interview gye nalabye Cindy alagira ddala nti oluyimba lulwe naye wano mu kugabana wano ne ku charge sheet mbu kampu ya Omega yadduka mangu nnyo ne luteekayo ku gundi ku YouTube ne speedinga gundi ezo nga Cindy oba muwaddeko na 40 ate nga ye muyiiya ye buli kimu so kati awo olutalo booli awo weruva naye Omega alina okukimanya nti abadde ayimbye bambi ebbanga ddene naye nga wano mu Central abadde tannawa kubotola era akayimba akamubotozza See You Tonight. Manya abayimbi aba naddala agana contribution ya Cindy ye kyakuba Cindy kujja kulimba abantu yeyogedde bati nze ebbanga lyemmanyidde Cindy ali honest. Cindy tasobola kubeera nga alimba kubanga
Cindy asobola okuba nga azaala n'oyo Omega ku bbanga lyamaze mu ndongo muno. Leka nedda Cindy asobola okuba nga azaala Omega ebbanga lyamaze mu ndongo. Abantu amuja Cindy bakamulaba. Cindy tumutunye Cindy okuva eri mu JOB Records. Omega n'omwakuta kyama. Yesu akwati mbeera mbi eyinza okuba yamukwata mu Omega. Naye Omega alina okukitegeera nti wano mu Uganda abadde si wa kubotola leero. Abaana abo abobuwala bayithayo balina ekizibu naddala abaana bava embalala eyo. Okubotola wano kibadde kibasumbuwa nnyo. Okitegeera. Cindy azaala Omega. Cindy amuzaala mu ndongo musically. Biological atamuzaala. So Cindy nze mumanyi ng'omukyala alina omutima omulungi mu nkola ye ey'ebintu mu byonna byakola. Kati Omega ye ndowooza alabira ddala nga Cindy amulyako obuyinja. Kubanga oluyimba olulaba yes Omega nze nalulaba na ku YouTube ya Omega 256 nga lukuba lugenze. Cindy ye n'ata complaininga kubanga Cindy yo takyakayanira fame. Ebintu byonna biruddemu, abasajja abalabye, sente azifunye, buli kimu akirabye. Ate gundi Ken Muyisa yaliwo gwe bali bayomba ne Fina Mugerwa. Ezo n'entalo twazirimu. Mario Brunetti oyo yamuzaala mu Jasi Buzazi mwana. Abasajja abalabye abazungu na kyayinza kayanira mukadde kano. Kati bano abaana bo Omega Jasi bakyagezaako kuyayanira ebintu bingi. Fame ekyabamenya tebana bakumatiza wano audience kibula nti yakola show nafuna abantu 3 mu 5. Omega nge 10 service provider. Okitegeera. Najja ku stage n'ayimba. Mfo ky'okuyimba nti Omega 256 muliwa ayimba Syndicate where are you? Ne mubuuza gwa babo bakuleye. Like when are you creating yours? Ngali ku stage ali mu kuyimba. Team Syndicate. Wanika mikono mbalabeko. So luno luyimba lwabatabula. Baba bookinga ogenda kulaba nga Cindy azze alukubya alumaze. Naye najja naye n'ayimba mu byayimba bibye. So ndowooza tebisobola. Era kye kyatuka ne ku Fiki Gaza ndoza ne Chameleone. Kyolumu we tubeera mu bivulu ebimu. Chameleone yajja n'asooka na banana. Kala Fiki Gaza naye bami ngali back stage. Ane nga alina okujja n'ayimba banana. Tamuyita. So ebizere bisinga anyway. So nze ndowooza nti nno agikuba bwomu kati Omega kye kimumenya. So nga ate bambi luno oluyimba lwayamba nnyo. Zonna azigattamu wayimba ebya Cindy, wayimba eby'Olunyankole, wayimba ebishi. So nze ndowooza mu ngabana wano omululu gwaleeta obuzibu mu nkola bweti. Ani Omega tajja kumalako. You cannot fight Cindy. Why? Cindy alina ebikonge bingi. Cindy aluddewo Cindy mukadde mu ndongo. So tosobola kubona jjajjaawo mu ndongo. Aweta bwesi kagawundi kagalo bwati gwe n'ogwa. Yes. Kubanga Omega yeetaaga nnyo Cindy ebitundu 10 ku 10. Waliwo abantu Omega waagenda nga inako ennyonnyolako yenzo Omega 256 yayimba Muriikire nga tebamutegeera. Okay. Naye Cindy agavugambe who that? Mwene mugamba this is Cindy. Amidat. Syndicate. Kyekiriyo mu kampu. Kampu ebintu bino byatandikira ku awards ya Galaxy. Bali baba wa award Cindy didn't show up. Omega we bali bambuza n'agamba the song is mine. Oluyimba nalugira. Yes, I can believe to oluyimba lwa Omega. Nsobola okikkiriza but Omega yalemera okutuukiriza obukwakkuluzo lwamuwera ku luyimba. Okay. Ne lusigala oluyimba nga luli mu bbanga. Ekintu kyajja kitya oluyimba lwawandiikibwa Moze Writer ku Beats House wa Eno Beats. Ne wa Brand Beats ku Beats House wa Brand Beats gye baluwandiikira. Oyawandiika See You Tonight yawandiika ne Sunset. Boy you yawandiika. Naye ebbanga lyonna lyawandikidde Cindy akyamudawutinga mu peeni ye oluyimba tasooka lufulumizaawo. Kati era yawandiikira Cindy oluyimba n'alumusindikira for 3 months oluyimba terufulumanga nga Cindy aluterese. Cindy amala aluwa obudde agamba luno oluyimba lulungi naye ndooza nandifunyeeyo omuntu gwenkola ki gwenteekako ne tulukola babiri. Era oluyimba yes Ope ye yalukola naye ava mu Beats House naye tebalukolera ku Brand Beats balukolera kira mukulukola ko yesterday nayadde njugana ne Brand Beats nayogedde ne manager wa Omega nayogedde ne Cindy bonna nayogedde nabo ku masimu
ate ne interview nagikolako emabega kati Cindy n'anoonya ani gwe tuba tukola ki gwe mateeka ku luyimba luno gwe manduwa naye nga njagala ndumuwe afuutinge bill nga nze muwe oluyimba naye nga asasule studio ne writer ne video na buli kimu nga bwe kirina okuba nti oluyimba nze asigale nti muwadde wabula we twa-uploadinga spreadsheet ntwala 50 atwala ki nkuwadde oluyimba obadde toluyina anti wuliriza n'anoonya Omega ebamuwa oluyimba asooka aluwulirizeemu n'afuna right olwa ne balukyusa mu Lunyankole lwonna ne balwritinga n'addayo n'agamba Cindy naye olaba otya nga tuluyimbe mu Lunyankole Cindy n'amugamba toddamu okwegezebwaza kuba si ekyo oluyimba ndikuggyako ne batuula ku mmeeza mu kutuula ku mmeeza Omega mu kutuula ku mmeeza n'amugamba kale nyamba kale ebyange mbiyimbeko mu Lunyankole kale Cindy n'amugamba anyway ffenna twagala eri wammwe mbere nga nkubye nawe nobere ng'okubye kale tukikole bwe tutyo n'amugamba naye pe Mozilla writer ne ope basasule okitegeera oluyimba lumala okufuluma ate Mozilla writer akubira ani Cindy amugamba oluyimba mulufulumizza naye obuzibu obuliwo nga temukola ki obuzibu obuliwo temumpadde gundi nga tebansasula n'amugamba are you real kati Cindy akwata asasula okitegeera ng'ate already baali bakola ki ng'ate baali bateekeddwa oli yali amugambye nze okukuwa oluyimba luno sasula kuba oluyimba ku bonna we tuba tuzeeyo ku originality lwa writer ne producer Ope lwa writer ne producer Ope we baali tebanaba basasula baali baddembe okutwala oluyimba okitegeera ekibuuzo anti Galaxy eyina ekintu kyekola bweti ejja n'ekutega ekibuuzo ng'ekikuteze mu ngeri ndala gwe n'oddamu bulala then neereeta n'oli gw'oyogeddeko kati ate n'ekimubuuza bulala kati ne mubeera nga mwekuba kati Omega we bamubuuza nga bamuwa award agamba oluyimba lwange kati bano we bakyaza Cindy last week bamutega ekibuuzo kyekimu abagamba no ebintu ebyo mbiwulidde sikala lulima naye nze nabawa buli kimu naye obuzibu obuliwo ate nze nasasula bye nali nabagamba okusasula kati awo enkayana weeva kati bwe kityo kiri enkayana weeva kati bakolagana kuba nawulidde Cindy agamba tajjamu mu wakolabo babyogera yagambye tebajja jimba bonna they will not sing it together yoyo mwana nga tebamuwa nnyo kolabo balegi tebamuwa era ne mukugundi era kati obuzibu buliwe buti ye bwe yali agenda okukola ekivulu wano yasooka kuwalampa Rage era ne basooka bafuna obutakkaanya era ng'ebula ndowooza ennaku bbiri Rage lwavaayo n'agamba ekivulu kye banaye naye mumuwagire naye muntu waffe era emabegako ne olaba mu bino ebya copyright nga byakatandika yasooka n'avuma Kyagulanyi n'amukola ati kati ate oluvannyuma ebintu bikyuka nga bagamba Eddie Kenzo ekintu kyaleese tekikwatagana biki ate n'akyuka n'agamba Kyagulanyi nsonyiwa saategeera nti nno biki ate n'asooka avuma Kenzo kati ye muntu wakutambulira ku sympathy cards buli ddakiika nga ye Omega wakutambulira ku sympathy cards kyova olaba ne we yali akola ekivvulu abaana abasinga bamugamba tujja kujja tukimbireko ku stage naye tetugenda kukulangira tuba tukola kakati olaba laso ojja kayiza ate wakayuliza abala zino disiti yange ya milioni 4.3 4.3 milioni z'abalya kati bokayuza zino z'abala obasanga banyumya nafiridwa disiti yange ya milioni 4 n'ogamba bina yabadde yazijjeewo ddala bina yabadde kumbe atekako omutwalo yo n'abala bina tuba tukola mawendo g'obugagga kati tuba tukola bongera gye basuubira mbu bajja kulya tukandagamba kankuŋŋaanye ebiri kantekeko omutwalo nga yaganze nja kukikuba lumu 4.3 asibe emipiira ki era akavasezi wati kankusomeremu ku mipiira Netherland esamba Japan yagiise over ya 2.5 Sweden ne Greece yagwise meka kati Sweden
Sweden guliwa Sweden Greece yagwise over ya 2.5 agamba nti omupiira gulina okubeera mu goolo 3 tuba tukola sebo atera za kubalezo olukaza ngagamba milioni zange bidawa zonona teguliko linnya nti lyamabwa wetukolera wali ku kkubo oli bwasuula sigaana kulonda kaakati mmwe muzeeyi tuli ku Sindi Sindi mbadde ndaba ebintu byabwe ne Omega era tubigoberedde mu kuva mabega kubanga scandals zino zatandika mabega kaawo nenga webali nnyo kyali kivulu kakati nze matunulidde Sindi okuwa Omega naye yali alina audience gyayagala otapingamu win yali win yes wadde wano mulabanga muyamba Omega yali talina kyayongera nnyo ku Sindi wano Omega wano mu Central yali talina kyayongera nnyo ku Sindi kyokka ate n'oluyimba lw'Omega odduwa Sindi era wano tugamba lwa Sindi naye ali ewaabwe mu Western era Sindi asinga okufuna ekinene credit Omega amwongera omutambuza kubanga bo baagala akayimba kalimu n'olunyankole n'akasindi okitegeera kakati ekyo kye bawulira era kye kisinga omutambuza kiregeeza yamugattako kati ku smaller percentage Omega kyafunamu Sindi kyafunamu kiba kinene okusinga ku ky'Omega mu luyimba olwo so teyandika yani kati ye Sindi kye yeetaaza Omega ye yali amwagaza audience eri kugitapinga kugikwata kyokka ate Omega tasobola kusinga kushininga mu luyimba luno tayinza singa Sindi kakati teyandi mukubye kati we byajja bino sasula abayimbi bonna basiniya bakozesa nnyo abayimbi ba wansi obasasulira ebintu bye balina okusasula wadde obusobozi baba buyina okitegeera wadde obusobozi baba bukola ki babuyina newaba yabifunamu owa wansi alina okusasula kubanga ye alina erinnya akitwala nti okutuula mu luyimba lwe nkuyamba bulandi nawabanga yagenda okifunamu ekinene okitegedde bulungi kati kyekyo kyolaba wakati wa Sindi ne Omega kubanga Omega naye ayinza okuba yawayoko ssente naye Omega talina ngeri gyayinza tunyonnyola ne kumpisa ze zaabadde nazembi era ne tukikkiriza era tugamba Omega alimba kuba tujja kitwala nti Sindi ye mutuufu ebbanga lyonna olw'obukugu oba okulwawo longevity gyamaze mu industry amanyi nabe Sindi agamba ntakyadda tajja kuddamu kuyimba n'Omega ningamba Sindi tobanga wafuuse Katonda naye Omega kimusumbuwamu byonna arrogance yamulemeramu ekyokubiri amanyi wakabi nobwayambala opala obumpi abasajja namugamba ebisami nabisiga ebizigo abasajja namugamba nti yitawo nalowooza mbu wakabi wakikola okitegeera bonna era ekivulu kye singa mujjukira bulungi yali agala kiteeka lunaku lumu ne tippo yoyo era kiteeka lunaku lumu ne tippo era banne ne bamugamba tekijja kusoboka wano embeera eyo gy'oteekawo ffe tetujjagala so Omega tuyinza okuba nga no mukya Sindi buli omu yali yeetaaga munne ne Sindi naye ensonga gye yali agize nti yali yeetaaga Omega lwa nsonga nti oluyimba we lwakuba mbala lwatunda era babuuza ani yawa omwana waffe kolabo nti Sindi abagagga b'embalala era abafuna wane waffe Omega luyinza okuba lumwongeddeko naye nga kitono kitegeera kuba n'endongo bwe yagiranga abantu abasingamu baleetamu byakulya fe abagenda okulaba eno tetwakola ki tetwagenda so ne Sindi aleme gamba mbu ate akkirize naye oluyimba lulina kyelwakola ki kyelwamukolera nti ne Sindi naye mu biseera bino tunyumyamu ye talina luyimba era bwe yaleeta olwo nasse mu Canada wa era Omega tayinza musinga maanyi mu luyimba olwo
tusigala ffe ebyawe bya YouTube biti tusigala Omega simenya senga percentage naye ffe no batujja mu ffe bamama naka basekai ba boda man tugamba nti Cindy yakubya akayimba okyegera so amumbere yo nayo buli omu yeetaaga muno mutima mwana muwala Omega ateekeddwa okusooka simulabanko nyo okusiza kuba musembe yengi gyo yajiboge balaga empisa ina ntini ateekeddwa okusooka afune empisa empisa ze ntini nnyo okusiza complain ezimubeerako kati ateekeddwa okusooka amanye nti Cindy alina kiyamugatta kubanga Omega nga omuzali simumanyi ng'omuntu ng'oggyeko show gye yali alanga era gye saagendamu naye nasira kumutegera nnyo okulimba mu yakola ne Cindy asooka omanyi lwaki sakoza abayimbi abasinga ffe tulina omuyimbi era yagenda akola ne Ajati oluyimba batuuka mu studio n'ateekawo embeera ey'okumanya gye yavuga vuzi n'atambula n'agenda n'amwesonyiwa kakati Omega ateekeddwa okumanya nti ago amawulire gaalimu tegagenda kuwangaala tegamuyamba ate kyali mu kukola n'alwo agenda okumuwa kolaba abalala tajja kumuwa amanye nti bayimbi banne bo baagaana okumuwa singa lwegi yasooka okumuwa batipo singa basooka ne bamuwa naye wabanga Cindy yasooka n'amuwa yalibadde asooka n'agumira embeera eriwo okufunayo kolaba oba eryawo endala saaganya okumalya budde nze naye nga ne David Lutalo ye kati bamuyita Diamond what? Diamond Lutalo Lutalo musajja wange naye ebintu byatandise okwekola maybe ayinza okuba ali mu biro bye nga omanyi Lutalo nga tannaba kutandika kuyimba edda yali ayagala kuyimba style y'Abakongo era yalina ekitabo kye kya 32 mu yalinga awandiika ennyimba ze nze nazirabako edda mu bbiri ati nzijja ali walimbye tiwe yali atandika okuyimba yali ayagala kuyimba style y'Abakongo kubanga jjukira edda ennyo walingawo music w'Abakongo oyo nga dominatinze ennyo wano Balutalo batandikira okuyimba baani naliyo nze mbaayo mu kulubeyo mpola so yalina ekitabo kya 32 nga mulimu ennyimba naye nga ogenda okulanga ennyimba waba yalinamu ennyimba 2 ng'ennyimba 14 z'Abakongo kati bajja bamugamba mpola ajja akyusa mpola bw'atyo so ekintu kya Lutalo yali ayagala kuyimba music w'Abakongo era ebimutawanye essaawa zino alina audience gy'ayagala okuyingiramu ey'Abakongo naye oba bongo flavor music oyo ali awo bongo flavor music oyo watyo ngolaba so abasumbuwa nnyo kati Lutalo ali mu mbeera nti tannaba kufuna audience ntuufu ayagala kubanga Diamond Platnumz ayagala kubanga bano Bawiro ayagala kubanga Pepe Kale okitegeera so mu nkola yonna naye kigenda ekimutawanya nedda ayina ennamasuba awo nga ku bata waliwo Abakongo ennaku zo batambula nabo era bamuyigiriza nnyo bamuyigiriza Olukongo emyezi 2 gye tukubya amabega abadde Tanzania era waliwo TVM yamukubirako essimu kubina ebintu bya nasa ebibaddewo n'abakwata nga ali mu hoteli nga maze emyezi 2 bamuyigiriza Olukongo era Lutalo w'omusanga kati anti abadde ayiga Luswayiri abadde ayiga Luswayiri eyo nga bamutwala eyo Kalume eyo ali mu kuyiga Luswayiri bamuzunza kati alina bamaneja bamuyambako okutegeera olulimi olwo Bakongo kati era ennaku zo bw'omubuuza ogamba ota David Lutalo kimbibiri David Lutalo buje okitegeera ayagala kuteekamu nnyo Olukongo ekyokubiri n'ennyambala kati alina style empya gye yaleese ayambala n'ekikumba ne kiyitamu n'ateekako ekikooti Lutalo ali awo ali mu biro bye musajja wattu naye nga bambi simanyi oba kyapushinga kijja kumala kiveeyo kubanga bamu bagamba nti yakoze ekibiina kati mbwengeri yoli Diamond gundi yalina Wasafi yalina Wachafu Records bali ekyo maybe kinza okubasa ekituufu mu nkola bwetyo naye maybe ayinza okusucceedingamu ekyo kyalinamu ekisumbuwa abantu ekyabasumbuye ndooze ennyambala ye ndooza yabasumbuye naye nga Lutalo tegiweze emyaka 15 negisukamu kati nga akuba endongo let's say yakacelebrating 15 wano luli omanyi anti kyenyagala okulaga ekyasumbuye abantu ndooza si luyimba
yabadde nyambala n'okutandika omugeza ku Diamond simanyi biki wachafu biki naye omuntu okuvayo n'akyusa ndoza mu music woweza 10 years 15 years ziba ziddako olina okurebrandinga ebweru ndaba bo bakola na 8 nti buli 8 woweza 8 years you start okurebranding okusigalako bwekigaana ogenda kuba weddamu we repeatinga nti bw'otunuulira abantu bonabona abayimbye 10 years back sawa zino bw'ayimba omuulyanga afulatika naye nga luli wamuwuliranga because luli yali mu birobye kati ekyo ali mu kukirwanako kyovula abantu bwe batuuka mu 15 years atandika okwagala okutandika okufulumya collabos zokka nti oba mu collabos kiba kizibu gwe okweddamu okwerepeatinga kuba okola ne fresh mind kati ebweru bo kye bakola every after 8 years omuyimbi ku tiimu ye bajjako abantu bana ne bateekako abali mu eyo generation bana nga bamuwa ebirowoozo ate no babawa respect nti batambulira mu birowoozo ebyo kuba bye ebintu ebibeerako bo kibaleetera okuwangalako ekiwanvu ekitakola wano e Uganda kati Lutale waba agezaako okugamba nti 15 years mumpulidde nti wenti wemba nesawunika kati kankyuseemuko si kikyamu era awo tewali nsobi yonna era obuzibu bwabadde ku luyimba bwabadde ku nyamba guni kye yayambadde bagambye yakubye werowe nga ya Wachafu Records abantu abana abatuwuliriza Lutale bwe yali ajja okuyimba ani yamugamba nti kati tuwe style obwete we yatuwa ne tugamba nti kapapala kaleese keeko si bwe kiri kati ku time eno era y'omu Lutalo yakyusizza kati mbadde mwagala atuweeriwa mbuuza bano basula abawoza atambula n'abakongo mbadde mwagala aliwa kati ngenda kubuulira omuntu nga Lutalo ku music njagala okitegere nti mukugu ate akola research emala agenda okutoa oluyimba ndowooza balowoozezaako okusinga ne kuffe kubanga ye mulimu gwe weewaawo waliwo ezigaana okukwatamu naffe ne tuwabulamu luno lwabuzeemukko wano luno lwabuzeemukko wano ndowooza ku tayimu eno ennyimba ezitambula zirimu ekidandali eky'amapiyano bakongokongo ne mu ngeri efaanana bwetyo okitegeera kati omuyimbi waaba abali multi-talented okusobola okukyusaamu wali we tumumanyidde okukolayo version endala nze ndowooza tekirina sitaani era tetuyinza kukyesibako ekyo nti namulaba n'omukongo omu ng'akkirira naye wali kale kati afaananya omukongo kati era ayagala kuyimbira oli audience ya Lutale agimanyi ne weeri emanyiwo nze ndowooza lwakuba nti abantu abasinga obungi bagamba mpulidde kamenya balinda abantu mu kkoona nti konna akavuga neripiraawo omanyi atamanyi gy'ava ate era atamanya ne gy'alaga kati omuntu atamanyi music tayinza kumutegeera ate abantu abasinga babadde abayimbi babalengera bulengezi tasobola kuwa history z'abayimbi 15 kyobalaba abantu beewuunyiza nnyo Lutalo ng'akoze ekintu ng'ekyo music wa Geoffrey Taya yajja alina egyamukubamu ng'asooba nnyo yagenda mukyusa mpola n'amuteekamu ekidandali abamu ne balowooza n'okulowooza nti taatunde naye n'akuba zituli luno n'akuba zisandula n'ajja ng'akyuka era n'akola ki n'atambula mwami gundi Chameleon yakuba oluyimba wano ekipempewo ayi mama ekipempewo ng'eringa mulingara omanyi tufuna obuzibu tubuulire abali eri ate n'abali ku pano tubasomese kati nze bwe buzibu ensinga okukola ki okusanga bandeeta ekintu nendeeta n'ekyokulabirako nti yakuba ekipempewo n'ava wali wabadde obuzibu nsanga okubuulira bali bannaffe abatulaba ate n'abali ku pana abatamanyi music wajja akoze eki bwazza atambula mwami Sebatta ayina ennyimba kafeero yennyini yafa ennyimba ezo zatandika nazo yajja akyusa era abamu ne bagamba naye gy'alaze n'ava kadongo kali akaki kadongo kamu amoonoonye abamu abaaliwo ebiseera ebyo abalowoozanga muganda waffe oli gwe tutera okubeera naye ku pano akuba olwaliro taliiwo kaakati
embeera eyo abantu bagirina ani atali abalina endowooza ya muganda waffe oli abatamanyi music gyava olwaleero ataliiwo. Kakati eyo music gyakola ki ava omanyi si kirungi kuteesa kino nga towadde na kyakulabirako. Kyogamba Lutalo alinga ayagala kuyimba nga mukongo ngani omenyereyo omukongo gwe gomanyi nti agenda kuyimba nga Pepe Kale tukubuuze nti eza Pepe Kale zalimbi. Okitegedde kakati music bwatyo bwaze akyuka aze akula. Waliwo ono mwana yali akuba gita yaleta akayimbako oyo gundi oyo nga kawo munnyo nga kasoba n'avaayo yali ate ne kamukolera. So music akyuka enkya n'eggulo Semakola yakyuka music ejo sigonsiimira bw'ojja wulira baji yazikubamu ne bye yayongeramu yatambula. Eggwanga ne gye liraga abakongo wano olwaba nti abantu abamu sente tebaba nazo ezigenda mu bbaala ne bw'osanga kati ebbaala ekikongo ekyo kikuba wabaayo omuyimbi nga ayingidde mu kikongo ekyo ozalaba nga n'emikolo gy'abakongo wano ensi gyeraga eggwanga lijja tuuka nga nawe okola show y'abakongo n'ojjuza nga teweetagisa mujja Kongo. Sakozi ojjako nti ebintu by'ensi eno olumu tukola show nga yakujereegerera nabo tamanya kiki tulina kwogera oluusi. Sayiro ya muganda wange ayogedde Sayiro n'agamba simanyi y'abakongo simanyi biki. Sayiro tojayimba bagita talabu ontegeera. Ekyokubiri Sakozi music wa Uganda yava mu shows ontegeera okulya mu show guni amala kutegeka ne guni n'amala kuteeka okufuna ki sente. Saawa zino omuntu sente music ali online ontegeera olina onoonya buli katale n'okwata ku katale keno n'okwata keno. Saawa zino oluyimba lwa David Lutalo oli mu Nambezi ontegeera sijalala naye atamanya kugamba mbu atambula n'abakongo nakkirya nga bw'ayambuka. Ekyokubiri nti bw'oba tomanyi kintu sooka obuuze banno obagambe nti kitambula kitya. Lutalo yava wano yagenda wiiki zaali mmeka? Gwe mu wiiki 3 osoyiga Kongo yagenda wiiki 3 ng'agenze mu ttuwa era nga buli lunaku oluva wano alina lisiti ya radio bw'agenda ne TV gy'akola ki gy'agendako. Lwakuba nti ebiseera ebisinga bwe tujja tuba twagala nnyo okuyisa mu bantu olwokuba twagala bakuba naye nga tukirize tugane nti waliwo nga muganda mawa bw'agambye nti waliwo oluusi Sayiro y'endongo nze nako ne papa ng'akola oluyimba wali tetutya bigamba bw'oli Sayiro ya papa gyasookeramu bw'owulira papa owulira Sayiro ya onkuba eya sigonsiimira. Kati so mu mbeera yonna yonna gye tuyina ageketta tuma bano bayimbe nti tugenda kyusaamu wano oba wano omuntu aba ne version gy'akola ki nti Sakozi saawa zino tuli mu mbeera ey'okuvuganya ku music fena tumutunda online. Gwe online ogenda baguza ki ontegeera. Ate David Lutalo bw'akuba oluyimba olwo asayino olwaffe olwa bujjo lumu ontegeera nti wano asigalawo ne ku online asobola okuba ng'akola ki ng'afunayo endongo etambula nga bw'erina okukola ki okutambula. So mu mbeera eno gye ngamba nti ebiseera ebisinga tuve mmira ebintu by'okwogera tuba tuyisaamu omuntu. Naye nze ndowooza omuntu aba ayogera aba tamanyi naye aba amanyi aba awadde endowooza ye era kitegeeza nti aba tamanyi. Ekisooka kya byonna Sakozi music akyuka ojjukira Sayiro Lema gyayimba nga lwa Bebe Cool ennyumba ezo ozijjukira ozikompayaringa n'eza leero kati endongo ekyuka essaawa ya Lutalo oyinza okugamba nti yatunudde mu market okussa ne baavuganya nabo n'ayagala akyuse Sayiro. Kakati era Sakozi industry yaffe oba omuyimbi yonna ekimufuula okubanga w'amaanyi kwogerwako kino kituli mu kukola essaawa ya leero tupromotinga luyimba luli ate nga lwaki yadde akola ki essaawa ya luyimba lwa Lutalo si lubi era nze sinza kuwakanya bigambo bya muganda wange Sula Flexible kubanga buli muntu ayina engeri gy'alamu ebintu bye naye Lutalo nga ye omuyimbi namwe mukyadde agamba atunuulira market engeri gy'erimu n'amanya nti essaawa ya leero ayinza okubanga kati market yano takyagyetaaga nga takyaliwo ssente n'amanya kati okuvuganya bali bannanga abantu tegera kuyitawo ne kasooka empaganywa ne Tanzania omala okuyita Tanzania ano oba oli awo ngenda kusensera kubanga nyingire Nigeria kati oyinza okugamba nti Lutalo yakyusiza Sayiro olwa marketing ye gy'alamu akatale engeri gye katambulamu
naawe wayagala music kubanga Sakozi tukize tugaane wano kutalo yasimbula ada ina tour neza ayimirira abantu bakyalaba nnyo Ndongo Ebola yazze kati sawa yaliyo music ayinza okubanga abasinga tumutunda platform ezenjawulo nze nadi ne Mahadijo nga ajeyo sente za ajeti ninga mali yadayogera bagamba twetaaga okukyusaamuko ku music afuluma kubanga kyetaagisa kubanga tukola music nga tusawa band yawo aje sinaje naayimba ne batimati bana bateekayo clip ezo kati Endongo yakuyiya. Okay. So tuwe unyarudao chitu chiyakoze Endongo yakuyiya essaawa yo katwalo ngo gyeko gyafuna sente ku mikolo ebidongo byayi minafa twabivaako. Ensonga y'ekawala yakusooka kusaasira baganda baffe bibamenye nsaasira n'omukyala okanakatabya kadde katambula ennyo eyadde yeevulunga mu kkubo ng'omwana amusika naye gavumenti yaffe Sakozi ekisooka kyabenna bye twogerera bya bulijjo tebikyuka ebigawo tebikyuka bye twayogera luli bye twogana erwaleero bye twogana ejjo Sakozi ensi enteeketeeke abantu bano bandigenza okuvaano nga balina ye badda weewano gavumenti soke twebuuzemu ekibuuzo kiri kimu abantu bano mubamenya mulowooza bagenda kulaga wa mubamenye kituufu bazimba mu ntobazi naye mulowooza bwe mubagoba wano badda wa ate awo si ewali entobazi Sakozi njaka olaba ebusegaawo waliwo ekizimbe kiri abusega simanyi nnyini kyo naye munaye ekiri mu mazzi wati bagalaba ebusegaawo nyininyini Sakozi waliwo ettaka panvu weeriti buna kubongera kuyiwawo ettaka lyo ligenda kubuutikira abantu n'ensonyi ba gavumenti eriraba Sakozi ogaana weebuuza nalabye omukadde ng'agamba nti amazaawo emyaka aga Sakozi ebintu birimu ebintu bya mirundi ng'esatu waliwo simanyi Buganda Land Board abantu bano babajjako obusuulu waliwo bano State Council abagaba license waliwo abakubira sketch ng'ogenda kuzimba kubanga okuzimba oyita mu mitendera gya njawulo buli woofiisi n'ogituukamu waliwo abayisawo express kati baali basasula abantu nga bakyamu Sakozi ogaana weebuuza nti wekanga nti kati abantu we bali mu kumenya bonna toyina mugagga yadde n'ogwogera kulaga bamenyire ennyumba yeeyo kubanga ogamba nti kumenya batandikira wano ebusega eyo gundi eri awo oba yaaki eri mazzi gennyininyini agatudde naye nalabye omukyala Sakozi manyi bakatambira ku wakalabye ng'omukyala asazeewo oba afaafe aleka abaana kubanga talina kigenda kuddako so nze nja kutwala okusaasira kwange eri baganda baffe abo naye abalina obuyambi abasobola okubadduukirira mubadduukirire jjemba nakule wagenzeeyo weebale nnyo kiwakoze kyonna n'abalala era kyosobola batwalire. Sakozi embeera eno nze kyekisinga okunnuma ku mbeera y'ebintu bya NEMA basookera ku baavu naye nga wali ebizimbe by'abagagga Stabex gye bagamba eri awo we bamenya abalya mu Lubigi teri mu lutobazi kyoliko nti bo tebagiraba kigo tali mazzi lwaki basookera ku baavu kyo kyekikulaga nti Sakozi bagenda omumenya abaavu nga waliwo ensonga nga lwayagala ekifo ekyo kati bano bakulaga nti oli akugamba nti amaze ku ttaka emyaka 43 amateeka ga NEMA gatandika mwaka ki gaba tegamukwata ekyokubiri oli naakugamba nze bwe baali bayisa wano omwala nze bansasula sente zange kitegeeza naye siri mu ntobazi kuba temanza sasula wa ntobazi tekisoboka ekyokubiri waliwo yangambye nanga nti NEMA ekkirizibwa kumenya ekkirizibwa kugaana muntu kuzimba era nangamba nti ffe batunyigiriza lwakuba nti mateeka oluse tugamanya tetulina wakuddukira naye NEMA omuntu n'azimba n'amala abantu emyaka 10, 15, 20 amaze okuzimba ennyumba ye ne mumugamba ku lwakuna nti kulwomukaaga tugenda kujja okumenyaawo alagewa owebusabula mwide yawadde baana butwa bana talina wabatwala talina kiddako ye mama itaata mu kyalo talina wadde na mama we talina wadde jjajjaawo abaana abo abaana bawadde buti omukyala yali agenda kwesuula mu kolansi pikiza zigenda mutomera omwana yawadawada n'amusika namugamba mama tokikola naye nga bagamba abeekawala balaba Sakozi bagamba bano abeekawala abasooka be baamenya tebali mu lutobazi
tebali mu lutobazi. Naye nze wentira nti ssaawa zino abantu abandi badde bagamba nti tugende tulabe eddala bano abantu bali mu ntobazi. Sakozi bwe tulonda ababaka ba paliamenti oba abantu bonna byofuzi tubalonda lwa nsonga zino. Kugoberera abantu amugaye ddala bano abantu bali mu ntobazi. So nze ngamba ekintu kimu nti gavumenti yo wano wetuusiza Munnayuganda. Oba mukoze mutya oba mukoze mutya omwavu talisinga mu Uganda. Otunuulira ekintu kino nze nzija n'engula kapoloti ako. KCC n'enkiriyalinga nkole ki? Nzimbewo nenfuna plan. Bwe mmala okuzimba Land Road w'ettaka eno Buganda oba Buganda Kingdom oba Buganda Land Board neŋŋamba mpa obusuulu. NEMA nejja n'emenya. NEMA lwaki tekwatagana n'ono eyampa pamiti n'ono akwatagane n'ono gwe mbadde mpa obusuulu? Ebitongole bidiiringa n'ebitongole. Because nze mbadde ndiiringa na bitongole era ng'ebitongole bino nteekayo essente zange. Lwaki yo NEMA tekwatagana na bitongole? Lwaki ediiringa na muntu wa wansi? Azahoze kisoboza ki? Oba nti atakitegeera. Wali wanolabye omuntu nga yeesimbyewo yeewandisiza nene bamukuba ebiggo ng'anoonya akalulu. Nengera ayise mu mateeka nga yeesimbyewo akakiiko kamukakasizza kamuwadde ne maapu obusuulu ayina ne road maapu bamugamba ogenda wano naye ne bamala ne bamukuba ki? Ne bamukuba emiggo. Kati ekyo ky'ogamba eky'amateeka ebitongole byo bikwatagana. Eno gavumenti ya wano tesobola kukola bintu bitambula. Balina kutuyamba ekintu eki tibaleke abantu bonna nga bwe babasanga bwe bali mpaka Katonda lwali bajjulula bo ng'obuyinza bavudde mu ngalo ne bagenda. N'ekyokutereeza ensi eno tebakyakisobola. Kubanga Sakozi bw'ogamba nti ojja kumenya omuntu w'omu Lubigi oba omuntu azimbye mu lutobazi ng'ate waliwo mukwano gwo oba waliwo ekkolero ly'omuntu omulala nga nalyo liri mu lutobazi. Wali awo ku Ntebe Express bagamba nti waliwo abantu awali Muhoozi project. Bagamba nti Muhoozi project yonna bw'ogitunuulira eri mu bisaalu oba kitegedde bagamba Muhoozi project buli amanyi weeri agikuba ekifaananyi agiteeke ku internet. Simanyi oba ye Pierre naye banze mpya Muhoozi bw'oyita awo ng'oli mu taxi bagamba eyo Muhoozi ki project. Kaakati ekintu ekyo bw'okiraba gyonna olaba nga waliwo ki nga waliwo ntobazi. Ekintu ky'entobazi tebakyasobola kukola ki kirwanyisa. Nalabye amayumba amalungi ennyo nga balagalaze naye nga gonna gali mu ntobazi. Nze ndowooza ekintu ekyo basooke bakyesonyiwe. Natunuulidde omukazi gwe mbadde mwogerako Nabbanja n'alyoka ajja n'agamba akaana n'akakwata ono ye muzira wammwe. Yagenzeyo Nabbanja n'addira akaana akakadde akakutte maama waako oba yakawadde milioni 10 oba milioni mmeka saategedde naye ng'agamba kati ono ye muzira waabwe olw'okuba yagaanyi maama we okwesuula mu luguudo naye nga maama we oyo kye kyadde kimuleetedde Buganda Land Board yeebigiramu wa Buganda Land Board. Kati kankikubuulire Buganda Land Board wano yekyasinze okubanga omuntu temenya muntu waayo kama lwaki wano tekavaawo naye nga kokawo obusuulu. Omugagga najja lwaki tebataasa omugagga najja ng'ayagala kwata wantu awo amenyewo abantu yabeeko kyayakolawo. Singa batugamba tibannange wano wetumenye mu Lubigi twagala ozimbawo eddwaliro tetulirina ogamba nti kale naye lojja olaba nga wazzeewo kkolero ate bakitwaliriza ebbanga ne libeera mu myaka nga 15. KCCA erudde ng'eguguulana nani ng'eguguulana n'abo abantu abannema nga baagala okumenyawo bagamba kitutte ebbanga ligenda mu myaka 10. Ne Sakozi omuntu azadde abaana basomedde awo bakoze eki bali mu ezo. Nze sinaba nnyo okuwulira bimufaako era sijja munenya kubanga nawulidde Yerukwago yagambye nti kati nze bwe ŋŋenda bajja kunkubanga muntu wa bulijjo kwe kwewolereza kwe yakoze eki kwe yataddewo. Naye nawulidde ng'ababaka mu butuufu nga boogera nga bagamba ababaka baawo Kawalya Abubeeka nga bagamba talinnyanga kuki ku gulawundi. Ababaka bonna obwanga olwedde Abubeeka ye ate abaddeyo ebbanga ddene awo Abubeeka waliwo Abubeeka waakoona awo waliwo Abubeeka waakoona. So kakati ebyo byonna bibeerawo naye ne Abubeeka bw'obatunuulira
ebyawano olwokuba byakimanya era ojjala nga babeka wanateekawo embeera bajja mukubirayo emiggo gwe basasula obusuulu ye ayambye atya kakati muleke kuwolereza abantu bano batambulako ne batwalako amabaluwa gano Mengo era balaga empapula zaabwe okuva e Mengo naye Katikkiro yabaddamu n'abagamba bategeragane na Nema ate ng'olwedde balina kyapa mu ngalo n'abamu ekyo ekintu tuba tusuubira amaloboozi okuvaayo kubanga sakozi olina kyoleese eky'ebitongole okolagana n'ebitongole ekyo nakyo twakiwolezaako. Ssenyonyi yayimirako ku fula ya Paalamenti n'abuuza be bamenya amayumba Nema tuyisa budget buli mwaka emyaka gyonna okulabirira entobazi ezo era babuuza bazimbawo baliwa ziriwa ze balabirira okujja baleka bamenye kati Mwami Museveni yayakola Ssenyonyi n'agamba ono Ssenyonyi abuuza ebibuuzo bino ebyekisirusiru abantu balina okuva mu ntobazi naye yali abuuza ekibuuzo ky'amagezi Nema tugisasulira kulabirira ntobazi tusooke twebuuze mu myaka 15 emabega wana abantu baaliwo batintine edda oba abiri baaliwo batintine edda nga Nema badde esasula nti ye kati bano bazimbawo Nema ng'eriwa okumala emyaka gyonna kati ono naye agaba kyapa mu ngalo tulina omukuba mu ttooki kyapa mu ngalo bw'aba agaba kyapa nga sitagaba mu ntobazi kakati ate Nema bwejja lwaki kyapa mu ngalo tavaayo n'agamba nti wano wange era nze awawo obuvunaanyizibwa bwa bano si ntobazi kyapa mu ngalo aba alina okuteekawo eddoboozi naye kyapa mu ngalo tetunnawulira ku ddoboozi lye okiwulira kakati kyapa mu ngalo tuwala okumumenya ne tubuuza nalabye abasajja nga batuuse ku estate ya Bulwadda we yatunda amayumba gonna agabaddeko ag'amaanyi balambudde bulambuzi ne bagamba tugenda tutandikira gali agatalinaggwa agawadde tugenda sooka twogere ne batambula ne bagenda naye olw'okuba nti ababadde wali ewa Bulwadda ye Bulwadda yennyini untouchable ababaddewo bannantagambwako mayumba ga buwumbi omugaga yalina okuzimba mu ntobazi ekyo Nema nkyebuuza lwaki mutayizawo banaku bokka era nga bokka bemumenya lwaki mutayizawo banaku bokka nga abanaku bemukola ki nze ntunuulidde nnyo kubanga senga abasajja bano baali bamenya entobazi nze kambalagirira abantu wa mirundi egyo wano manyiwo bulungi bwogenda ku Kyebusaabala omwana Lajivu we yafiira kalawundi ako kati wakakasala boti wakwatako Ekyebusaabala ngaawo owali kakalina ka spice kyuka otunule bwoti ekyemmangaawo ku Kitogo kuchukua kyekikiriza waliwo azimba wali wa muzungu nakimanya luvannyuma nti omuzungu oyo yavaayo sijja kumwatula lunnya owa First Family yatwalawo bazimbye hoteri ne basenda amazzi ne gatuuka n'okulya mulungu ogugimalawo oyo omu gegalya mulungu eri enkaddo gimalawo nga basenda eri gadduka gadde eno oyo omu obwokubiri okukakasa nti bakwata ntobazi bankwatireko Wasudiiro asenze ettaka atambudde kata n'atatuuka wa Nyakaana asenze ennyanja ne paati yasigalawo era Sudiiro wasenze nnyo ne biichi bw'oba wali ojjukira biichi ya Bobi Wine awabeeranga siteegi yonna waabulirawo dda amazzi gadde eri gati eya Bobi Wine eri ey'Obusaabala bano Basudiiro we bayena bano we bayiwa amazzi gatambudde ne biichi wali wabanga siteegi waggwawo dda gwe gajirya obuyumba obuli obwali wakati wonna wonna waggwawo okiwulira kakati awo ne wabeeraawo naye Basudiiro tebabalaba kakati njagala ogendeko eno abakukunavu gye bazimba basonga kadda ku nnyumba ya mukulu Kayanja kuba be bamu ku bantu abasenda ennyanja nga bayiwa ettaka epitirivu walabyeko nga waliwo ekiriwo kakati njagala otegeera okuva na leero batukirize nti abagagga be balina okuzimba mu ntobazi abaavu balina kumenyebwa kubanga nze nga sinnalaba nga bakwata ku Sudiiro
wano tewali amwenkana wadde amutuka mu kyokubiri mu kusenda ennyanja. Ndowooza tebanabira amazzi ku batabata awo wonna bazimbyewo oba ali waliwo kigunde kikola alipo kati bakizimba mu ntobazi nono mukulu moviti azimbye mu ntobazi awo ontegeera kati amazzi ganoonya ebiseeyo gali galaga tegakyalina bakola ki negajja negayiika mu batabata ku batabata nobanga tolina wokola ki oyita kati waliwo ekyo kikampuni alipo kikola alipo ebizindaalo kiri mu ntobazi moviti ali mu ntobazi entobazi naye bw'otunulira ekintu kyekawaala nze n'okutunulira engeri gundi gye yazzeemu bali mwezi ali mu ku kanso ajja kukola ajja kukola Faruku nze teweetaaga kubeerawo bantu weetaaga kubeerawo bantu bannange nedda ssebo nze natunuulidde enzija ya Nabbanja engeri gye yazzeemu mu kifo ekyo nga alabika naye alimu ekiyiso omanyi okutuuka awali abantu nga seba akajira n'okujira n'agamba kakati mwenna ez'okulya ngenda kuzibawa omusajja obuna mga atozituwa bonna ngenda bawe ez'okulya twagala poloti zaffe totuwa kyakulya kuba tetulikabira kyakulya n'agamba oba muziganye ono omwana ye muzira wammwe kamuwe miliyoni 10 adagana mama bamugamba nyabo tewali wana akabira kyakulya tewali akabira mwana twagala poloti zaffe muze ne mutusenda mutugamba ebintu ebitakwatagana ffe wanoona mutusenze bali mubalese kitegeeza waliwo omuntu ayagala awantu awo bwe batuuka nga waliwo omuntu ayagala awantu nga bayita mu nnema ezuukuka eroota buloosi okimanyi tino nnema yo eroota buloosi nekera ku makya negamba okwo okuloota okwo kitegeeza waliwo agigugumula nti awantu awo twagalawo anti ebitongole tebigenda kukwatagana lwa nsonga already oli ababiwadde omusingo kati ebyo n'omuntu agenda okuyita mu nnema ebyo ayababiseemu dda yagamba nakuwa kyaggwa ebisigadde gw'amanyi obusulu bwe muwa bwaki ate kugamba nze kasobwanga obumpa ate nasula mu ntobazi nawe bakukiba esawayo ate nze nsula mu ntobazi wavaayo nasulayo ddi bakuloga wamma ekizibu ekiri mu Uganda wano tulina obuzibu bunene bannaayi tukize tugaane kubanga abantu bano bagoba mu ntobazi ate wabaawo abantu abaagala okukozesa ebifo ebyo okugeza ndowooza omwaka oguwedde bagoba abantu wano mu Lubigi ni waliwo yazimbawo amafuta awo tebamukwata nako mafuta weegali okitegeera nawane ekawaayiro ojja kulaba myezi 6 mu maaso gye tujja nga waliwo azinzeeko ekibaati waliwo ataddewo akeedi atyo nze waliwo ebintu byentulira mu Uganda wano nga bannayo bomuntu bakola atya bino jasi bakolaawo jasi kubikirira bubikkirizi naye nga bino ebintu byonna bibeera mu pulaani ebifo bingi wano mu Uganda nga biri muki nga biri mu ntobazi tunule wano ku batabata wansi awo wonna waliwo essomero yawo balita landmark ogenda okulira banga nyenkuba weetonya essomero lyonna erya landmark balizimba mu mazzi mu ntobazi okitegeera ebifo bingi nnyo wano ebiri mu gundi mu ntobazi naye baba batandika okusenda batunuulira abali ekawaala abali enasana abali mu Lubigi abali wawawawa kati ne baba batandika okusenda akamwezi batunula na wano gundi eno sawa ya Queen eno gundi yali Shoprite awo eyo ntobazi agona mazzi nakivoto gendayo so ebizibu biri mu Uganda wano by'amaanyi nti abagagga bebefunze ebifo ebyo genda wano ku Kazi Beach ku ttaka ly'aba scout kazi naye eri olaba ettaka ly'aba scout lyonna balisenze balimazeewo lyonna bapakira ettaka mu mazzi ne bazimbawo nze nabadde nninda bano aba enforcement abannema bakwate ku bizimbe kalina ezitolabye eza Bulwadda Estate ate si kale ezo ezitandise zikyali ku ground level
n'ekisooka bano abasajja okumanya nga bagezi tebabeera nawo nga bannema banajja babazimba zi estate ezo ez'amaanyi. Era nagenze okulya nga omwogezi wa Nema agamba kakati tusanze badduse tukonkonye tebaliiwo nenga ne balinga temwabakonkona. Nannyinizo yagamba yali akataasa k'ennumba kati w'oleeta ak'enswa ajja kalya so wale mwebale nnyo mwebalire ddala.